Mbaniriza mwenna abanenyuzeeko olunaku olwaleero amannya agange nze Trevor Online era nga nze n'omukutu gwa BBC ogwafulumiza emboozi ku Munnayuganda eyakazibwako erya Abe wabula nga amannya g'amatuufu ye Charles Mwesigwa ng'ono abadde yeefuddemu koko mu kutunda abawala wamu n'okubayingiza mu bwamalaaya mu kyondo ky'Abawarabu. Vidiyo eno eyinza okwesittaza olw'ebigambo ebifulumiddemu era abaana abali wansi w'emyaka 16 mwetaaga okulungamizibwa kw'omuzadde. Omusasi w'ekyama wa BBC yatuukiridde Mwesigwa nga ayagala mufunira abawala b'alina bamubeesebeese ne banne 10 be yamulimbye nti balinayo akabaga kamu buli wiiki. Mwesigwa yakyamuse n'aggyayo essimu kwe kulaga munnamawulire ono nga bw'alina abawala 25 abeeteefuteefu okukola buli ky'abeera ayagadde. Ono yategezezza ng'ebbeeyi esookerwako bw'eri $100 buli muwala wabula bw'aba alina eby'ekiralu by'ayagala okubakola ng'akakota, ebisasiro bye mutegedde, muwala ku muwala, potapoti nga wano omumwa gw'omuwala gwaliisa emmere agufuula kabuyonjo mu ngeri ey'esittaza abeera alina okuteesa nabo abongeremu ku kasente. Mwesigwa yagenze maaso ne yeeyabya nga bwe yali omugoba wa bbaasi mu East London mu ggwanga lya Bungereza. Bwe yabuuziddwa ajja atya okuva mu bbaasi n'ayingira bino byalimu, Mwesigwa yategeezezza nti asuubula amasimu mu London buli mwezi era lwali lumu yayingira mu club z'e Dubai agenda okuyisayisa amaaso nga talaba bawala baddugavu ku marina ekirowoozo ky'okufunira abaana abaddugavu akatale we kyajjira. Ono mu ngeri eyeewuunyisa yategeezezza nga ye ne bw'awangula akapapula kakakadde kamu aka pawundi alisigala akola mulimu guno olw'ensonga gwafuuka kitundu ku ye. Eŋŋambo ez'obubaga buno obw'ekigwenyufu zizze nga zitambula ku mikutu gya social media naddala ku TikTok nga wano e Uganda Sky Soldier yavaayo ku ntandikwa y'omwaka n'annyonnyola ekibeerayo bwe yali ku mukutu gwa Shalom 256 ng'alabisa abawala abeeyita ba influencer ne ba slayer abafuna ssente mu ngeri esinga okuba enzibu. Ndine Sky Soldier leero ku Shalom 256 interview egenda baayo. Omusajja nantawunyikamu. Twogedde ku kigamba maaso alese emboozi egenda maaso kati e Kampala eya tuputupu. Wali gye bayita potapoti eri baana ab'obuwala. Abapama mu kamwa. Abaana bakozesa ebintu by'ekisiru babawandula mu kamwa babakola bike nenga babawadde ssente omusajja afuna omuwala n'amuwa ssente n'amupama mu kamwa nenga tamukase zayagala bateesa ye omugaga kye kiba kimunyumira okukola ne bapama omuwala mu kamwa omwana naye n'abeera happy n'afuna ssente. Oyogedde ku musajja ye afuna n'abaala e Kampala n'abawanda mu kamwa nga bw'abalya ye kye kimunyumira abanyumira. Ezo siri kyozi bakola banga babijja mu ssaba Tomaya gye biva naye kati nga bamanyi okunoonya ssente abaana bwe nabo babeera bubi naye n'agamba kazikole ze ziriwo. Kati potapoti ekiri enajjeera potapoti kiri alinajjeera mu nnyonyo naye ate mu nsi endala ate up countries endala ate akyuma bukyuma wano mwali mungi naye kuba atuleetedde omuwala eyabiyitamuko. Omunoonyereza wa BBC yagenze maaso n'abaako byazuula era wano wensinzira okusaba gwe omupya yakaneeyungako osubscribing era olikinge vidiyo eno esobole okutambula ku misinde egya waggulu. Nga tweyongeddeyo abawala bano abato abeetunda baategezezza munnamawulire eyabadde abega nga bwe baava e Uganda nga basuubira kukola mu supermarket wamu ne hotel wabula olwalinnya ennyonyi ne bagwa mu katego ke ng'abasuula mu mabanja okukakkana nga bayingidde obwamalaaya. Okusinziira kw'omu ku bawala gwe bataasobodde kwasanguza linnya lye agambe kizibu nnyo okukolera Mwesigwa n'otafuna client asaba potapoti n'ebirala ebiri mu kkowe eryo. Emboozi eno olwafulumye Mwesigwa yabyegaanye ebyo byonna ebimwogerwako n'ategeeza nga ye bw'ayamba obuyambi abakyala okubafunirawo okusula ng'ayita mu Balandi Road era abakyala bamugoberera nnyo bw'aba agenda ku bubaga gy'asanga banywanyi be abagagga. Kyazuuliddwa nti Mwesigwa alina akakwate ku bawala 2 abaafa nga bawanuka ku bizimbe waggulu. Nawankubadde okufa kwabwe kwakakasibwa ng'okwetta, ab'emikwano n'eŋŋanda z'abagenzi balumiriza nti poliisi teyakola kimala. Mwesigwa agamba enjega eno yanoonyerezebwako poliisi y'e Dubai era n'asaba aba BBC batuukirire bekikwatako wabula ebyembi tebaafunye kwanukulwa ku kusaba kwabwe. Omu ku bawala abaafa ye Monique Karungi eyeesanga ng'agabanawo okusula ne bakyala banne abayitirivu nga bano nabo baali bakolera Mwesigwa.
Omu ku bawala eyakolanga ne Monique mu 2022 nga tannafa agamba ekifo mwe baali kyalinga katale omwali abawala nga basoba mu 50. Monique teyali musanyufu kubanga kye yasanga si kye yali asuubira. Okusinziira ku Rita ng'ono sister wa Monique, omugenzi yagenda e Dubai ng'alowooza agenze kukola mu supermarket. Kino kye mugenda maaso n'okulaba ye Wosan Tower Monique kwe yawanuka n'afa. Mukwano gwa Monique bwe yasaba okumuzza ewaka, omukulu yakambuwala era n'akamutema nga bwe yali amubanja 27,000 eza $, era mu bbanga za wiiki 2 ebbanja lijja kwekubisaamu. Ssente za tiketi y'ennyonyi, visa, ow'okusula, emmere, bino byonna byamuwaliriza okukola ennyo obukubirire n'atuuka ne ku ssa eryegayirira abasajja bamugule. Okusinziira ku muganda wa Monique omulenzi, mwannyina yali abanjibwa $27,000 eza $, era yafunanga voice note ze ng'ayogera ali mu maziga. Mukwano gwa Monique agamba bakasitoma be basinga okufuna baba basajja bazungu okuva e Bulaaya ng'ebibakyamula byesittaza. Omuwala omulala ye attottola olugendo lwe nga bwe yasendebwasendebwa akabinja akalala, ye kaalumiriza okumusasula ddiramu $1,500 nga mu zaawano ze $14,000 n'ezigwamu, bamukozese kirindi, bamufukire mu maaso, bamukube olumala, bamwongereyo ddiramu 5,000 nga mu zaawano ze $4,000,000, bamukwata akatambi ng'alya kazambi. Okusinziira ku bye yalaba ne bye yayitamu, ono agamba ebintu ebibakolebwako birina akakwate ku busosoze mu langi. Buli we yagezangako okubagamba nti tayagala, bo kyabakyamulanga bukyamuzi, olw'ensonga baayagalanga nnyo omuntu akaaba, omuntu akuba emiranga, wamu n'omuntu adduka, era mu maaso gaabwe yayina kubanga mukyala muddugavu. Omukyala ono yagezaako okufuna obuyambi okuva eri poliisi, wabula baakamutema nti mmwe Abafirika mwagala nnyo okuleetera bannammwe ebizibu, tetwagala kuyingira mu nsonga zammwe, era essimu n'agiggyako. BBC yatutteyo okwemulugunya kuno eri poliisi y'e Dubai, wabula ne wano tebaayanukudde. Mu kitundu kino kye twolekedde tugenda kunnyonnyoka Troy ng'ono yaliko driver w'omukulu, era agamba yakolako nga maneja w'ebikwekweto mu netiwaaka eno gy'agenda okutunnyonnyola nga bw'eddukanyizibwa. Troy agamba mwesigwa asasula ab'ebyokwerinda mu kiraabu ezikola ekiro basobole okuleka bakazi be bayingire beefunire bakasitoma, wabula akkaatiriza nti abawala bye bayitamu si kikulu kasita abasajja abagagga basanyuka. Abawala abatalina wakuddukira balabye abayimbi, abasambi b'omupiira, mbu ne ba pulezidenti. Mwesigwa asobodde okugenda maaso n'ebikwekweto bye lw'abantu nga Troy abatakola bukozi bwa driver, wabula amannya gaabwe gakozesebwa mu kupangisa emmotoka ne za apartment kimuyambe erinnya lye lireme kufulumira ku lupapula lwonna. Ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna omwaka 2022, Monique yapostinga ekifaananyi ng'ali ku Al Basha nga kino kizimbe kirimu ba expatriate okusinga oba be wandiyise abagwira mu Dubai. Ennaku nnyo oluvannyuma yasangibwa mufu nga yali yakamala emyezi 4 mu ggwanga eryo. Okusinziira ku mukwano gwa Monique, mwesigwa yayombanga nnyo n'omugenzi bwe yali tannamwabulira oluvannyuma lw'okugaana okumugondera amateeka ge, wabula eky'omukisa omugenzi yali afunye akalimu ng'era musanyufu okubeera nti afunye obulamu obwali bumuggiddwako. Monique yafuna apartment kumpi ne we yali avudde, wabula ebyembi ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano omwaka 2022 yasangibwa wanusa okuva ku balkoni ya apartment eno empya. Olw'oluganda lwa Monique eyali mu UAE akaseera ako we yafiira, yagezaako okufuna ebyokuddamu nga buteerere. Poliisi yamugamba nti eyimiriza okunoonyereza kwayo oluvannyuma lw'okusanga enjaga wamu n'omwenge mu apartment ya mwannyina. Musajja wattu yajjayo death certificate ya mwannyina, wabula teyalaga kyamutta, era ab'eŋŋanda ze tebaasobola kufuna ripooti eraga ebiragalalagala ebyali mu mubiri oba giyite toxicology report. Omusajja omunaggana eyali mulirwana wa Monique yatwala muganda we ku kizimbe ewaali mukama we. Olwali okutuukayo yayaanirizibwa ekire ky'omukka gwa shisha ogwali mu ddiiro, n'alaba ekyali kyefaananiriza enjaga ku mmeeza n'abakyala nga baali bakola ogwabaleesa mu ntebe.
bwe yagezaako okutwala Mwesigwa ku poliisi ng'ono yamusanga mu buliri n'abakyala babiri, yamwanukula amugamba nti ye amaze emyaka 25 mu Dubai era Dubai yiye, talina ngeri yonna gy'asobola kumuloopa kuba ye kennyini embase. Monique si yasoose okufa era si yasembye. Enfa ya Monique erina byefaananya n'eya Keira birungi, ng'ono naye yali Munnayuganda eyafa mu nfa y'emu mu kitundu kye kimu mu mwaka gwa 2021 nga naye obujulizi bwonna busonga ku Mwesigwa. Ennamba y'essimu eya Landlord yaweebwa famire ya Keira ebyembi kyazuulwa nti ya Mwesigwa. Troy akakasizza nti Mwesigwa ye yali amanaging apartments zino. Famire ya Keira yasobola okuzza omulambo ku butaka, wabula eya Monique teyasobola olw'okusoomoozebwa kwe balina mu byenfuna. Okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa, kyandibanga yaziikiddwa mu semitale ey'abatamanyiddwako mayitire. Famire ya Monique ebeera mu ntiisa nti wayinza okubaawo famire endala eyinza okubonaabona mu ngeri y'emu singa tewabaawo kikolebwa. Munzikiriza olwakadde nkome wano, wabula mu kaseera mpawukaaga ngenda kudda ne lisiti y'Abannayuganda be mumanyi nga nabo balina kye bamanyi ku vulugu ono. Ekyokukola kyangu nnyo, subscribinga era oteekeko akadde oleme kusubwa.